From the red earth where the sun meets the sky. Wewe nakugambira mu last interview gye twafuna nti oba oli awo singa si Banyarwanda bo Buganda either tebuliiwo oba ebyafaayo nga byakyukamuuko singa si Banyarwanda bo Buganda either tebuliiwo oba ebyafaayo nga byakyukamuuko. Omukyala gwe baazaalamu Essebo waliwo n'omu yali aŋŋamba nti Abanyarwanda simanyi bannyina mwe benzi ne mugamba singa tebwali bwenzi bw'abannyinaffe obusanga Obuganda tebuliiwo obukulembeze bwaffe bwensikira Essebo kubanga oli yali muka Kabaka naye gwate ono yali atolokeddeyo obutolosi ng'avudde e Buganda Omulangira Kalemeera n'amubbirako singa teyamubbirako singa oluli olufuga e Buganda weeruli oba okitegedde so tusigala ffenna tuli abantu be bamu tuddeyo ku kika ky'ente. Banyabo ne Bassebo abatuwuliriza era abatulaba manya gange nze Sentamu Mukasa Sewandagi siri mupya ku mukutu guno ennaku zino mbadde ngezaako okuttunka ne Mwami Frank Gashumba era n'enzijayo bwino okwongera okulaga nti Gashumba bingi ku byayogera bifu era bikyama. Mulamwa gwa leero nina wensanze akatambi kakasanga omutesitesi ajja kukabateerako kabaddemu omwami yeetumye erinnya nga Jjingirire mu Luganda yeeyita Ssaabanyarwanda yabadde mu interview emu ku mukutu gwa Kwezi Robinson n'abaako ebintu bingi yannyonnyola nga ye okugezaako okutulaga nti Abanyarwanda kitundu ku Baganda era bo bajja wano mu bungi naye baali bakola baali babitegeeza. Njagala kwebaza Ssaabanyarwanda nakeera ku makya ne ŋŋamba Abanyoro nti Abanyarwanda baabataddeko obulimba nti Abanyoro Abanyarwanda be bacwezi era n'Abanyoro bakkiriza nti bo si bacwezi Abanyarwanda be bacwezi naye Ssaabanyarwanda yannyambye bwe yannyonnyodde mu byafaayo bye bwe baava e Rwanda nga bagenda ne basanga Kabaka w'Abacwezi eyasembayo Ndawuura. Njagala nolwayo Ssaabanyarwanda nkusomese busomesa kubanga Kabaka w'Abacwezi gw'ogambye yasembayo Ndawuura wagambye nti mwamusanga Bunyoro era awo ekyokulabirako n'awa n'akagero nti baabagamba empungu yajja n'eriika amagi ku kiki ku kinyumba yaabwe ne bagigamba mugirinde ekole ki ezaale bw'enaamala okwalula ente zonna ze muyina entono muzitte muzookye emikalo empungu bw'eribuuka mugigoberere gy'erigenda Bunyoro gye mugenda okujja obugagga bwammwe. Era yatugambye nti abakulu abo empungu bwe yamala okwalula baatambula ne bagigoberera era ebigere ne bibatuusa e Rwanda naye Rwanda eyo baasangayo Kabaka w'Abacwezi eyasembayo eri azza kunnyonnyola nti bazze nga Banyarwanda ne batuuka e Rwanda ne basangayo Kabaka w'Abacwezi eyasembayo n'awasa mwannyinaabwe n'abawa ente 200. Ekyo kifuula Abanyarwanda Abacwezi. Gashumba bw'awasa muwala wange Nantume nga Abanyarwanda bafuuse Baganda oba Nantume afuuka Omunyarwanda. Nze nno kyemmanyi nti abaana Nantume baazadde be bafuuka Abanyarwanda. Mu bigambo byo Mukama waffe Ssaabanyarwanda wagenze n'otunnyonnyola ebyafaayo ebiri awo n'oyogera ku buhweju naye nga bonna Obwakabaka bw'oyogerako ono history abaana baamusoma mu P3 kinnuma era kinnennyamiza nti mu bintu ebizibu ennyo Mwami Museveni byakoze abaana bapunguuse bye twasomanga mu P3 tebakyasobola kubisoma. History gwe basoma wa Museveni ng'ali eruweero bino ebibakwatako tebabisoma. Ennyingi ku zino ngero ng'era zirina amakulu gaazo kubanga bonnyonnyola ogamba nti mwannyina w'Abanyarwanda bw'atuuka e Bunyoro jjukira avudde e Rwanda azze ne bannyina Kabaka w'Abacwezi amuwasizza teyawasa Bannarwanda era n'Abanyarwanda okuwasa mwannyinaabwe tekyabafuula Bacwezi naye obulimba
Abanyarwanda bemusize nga ne wano mu Buganda kubulirirwa ebyennono osangawo omusajja Omunyarwanda nga yeesibye obuleesu ng'agamba nti yasinza abachwezi. Abachwezi nabo kamba kubuulire mu Rwanda mu Bunyoro obwakabaka obwabuyitanga Bunyoro Kitala mu Inter-Castrian region bwe bwakabaka obwali busingamu obunene bwe bwabeererawo emyaka gyonna Buganda yaliwo. Ekyenjawulo nti Buganda yalina amasaza 3 nga buli obwakabaka bulina ekitundu kinene nnyo era bwamira kumpi buli kifo kumpi buli kitundu naye ne bulemu okumira Buganda eyali entono. Yalwana ne resistinga abantu abo. Naye mu biseera ebyo abachwezi abatembuuzi we baabereranga mu Bunyoro Kitala e Buganda waaliwo abalasangeri. Mu byafaayo kitugamba nti abatembuuzi baabula bubuzi. Abatembuuzi bwe baabula mu Bunyoro Kitala ne mujjamu abachwezi. Kabaka w'abachwezi yasembayo yoyo Ndawula. Ene Buganda gwe tuyita Ndawula. Ffenna Abaganda tulina akakwate kanene nnyo n'abachwezi abo. Sijja kakusomesa kubanga kyenkakasa obulungi nti bino ebimu ebyafaayo binoonya olabe engeri gy'obiwetaawetanga bwe nakuwulidde omenya engero bano baatambula batya bano baatambula batya olabe w'obiyingiriramu. Naye ekibuuzo ekinene ennyo the $1 million question ebuuza Abanyarwanda lwaki mulwana nnyo okulaba nga mufuuka part of Buganda ng'ate ekyamazima temusobola kufuuka. Abachwezi nga bali mu Bunyoro Kitala yaabwe kabaka waabwe Ndawula yasembayo wavaawo gye baayitaliwo migration nga Jipiri ne Muganda Wera Bongo bamaze okulwanira embira n'effumu omu nga Ssemwana wa Munne ne bamigratinga okukkirira waggulu okwambuka waggulu kubanga eriyo wansi ne bambuka waggulu. Bayambuka waggulu bayingira mu bukama mu bukulembeze bw'abachwezi. Era Abaluwo baalwana n'abachwezi ne batta abasajja kumpi bonna okubamalawo. Era ne kabaka w'abachwezi yasembayo Ndawula kigambibwa ye yali Katonda n'abula. Mu kubula kwe okwo we kigambibwa nti Abaluwo bagenda mu intermarriages okuwasangana n'okufumbirigano ne bateekawo dynasty eyaabwe Abaluwo n'abachwezi ne bajjamu dynasty y'Ababiito. Bino byangu nnyo ate tubisoma mu history the rise and fall of Bunyoro Kitala. Okugwa kwa Bunyoro Kitala kwe kwavaako okumeruka kw'obukama n'obugabe n'obufuzi obwensikirano obulala kwavaako n'okugaziwa kwa Buganda neva ku masaza 3 okutuuka ku masaza 18 omuzungu we yagisanga n'agyongerako amasaza 2. Mu mbeera eyo bw'ogitunuulira nti Bunyoro Kitala evaamu obukama obuwerako muvaamu Bunyoro muvaamu Ankole muvaamu Tooro n'abalala nga bwe bamanyiddwa mu byafaayo. Kati gwe ssebo mukwano gwaffe n'eri ewammwe e Rwanda mwayinayo obufuzi bwammwe obwensikirano era ffe ng'ab'e Buganda obufuzi obwensikirano tubulikogonayizinga obw'e Rwanda era mu kulibulikogonayizinga y'emu ku nsonga ebawonya ebisolo okubalya okubamalirawo mu nneekongolero. Singa temwali balangira mu nneekongolero ebisolo byali byakubalya bibamalewo kubanga obubaka bwe bwatuuka eri Sir Edward Muteesa bwamugamba nti abali mu lukoola ensolo be ziri okumalawo baali balangira. Kyava agamba nti siyinza kukkiriza balangira kufa kuggwaawo mubaleete mbawe ettaka n'abawa e Namutamba. Kabaka wammwe Kijeri bangamba gyali e Bungereza kati gwe simanyi bw'ofuuka Ssaabanyarwanda era ani akuyita Ssaabanyarwanda kubanga tosobola kubeera Ssaabanyarwanda ng'Abanyarwanda ggwanga eritondeddwa mu Uganda mu constitution eya 1995. Mu nsi yonna
njagala kukiddamu edagala kiggumiza era nkikkaatirize temuliimu ggwanga ly'abantu bayitibwa Banyarwanda. Ne Rwanda gye musibuka eggwanga ly'Abanyarwanda teririiyo. Waliyo Bahutu, Batwa na Batuusi. Ababalinaanye Bafumbira abali ku nsolo awo. Abo bamu ku bantu ababalinaanye nga bo n'olulimi kumpi boogera olufaanagana. Batugambye nti Abasoga babayitanga baki olina bwe wakireese nti naye nga baali bavubi nti so baali Banyarwanda abaava eri ne bagenda okuvuba. Nakyo bulimba. Kituufu Abasoga baasibuka Bunyoro era e Bunyoro kyebava baziika bakyabazinga baabwe nga batunudde e Bunyoro. Ne bwe baava e Bunyoro ne bagenda e Busoga baafuuka Basoga era tebalina luutusi zonna ziva Bunyoro. Ekibaziisa kabaka waabwe ng'atunudde e Bunyoro kulaga nti twava Bunyoro. Bw'onaagenda e Tooro ne Mwankole abo baali baana b'omukama wa Bunyoro. Naye bwe baakola amawanga gaabwe baayawuka. Tebakyasobola kugamba nti Banyoro. N'Abatooro tebayinza kugamba nti Banyoro. Abanyoro Banyoro n'Abatooro Batooro. Njagala ebyafaayo bino bitegere bulungi ate obimanye. Si ggwe wekka n'abaana b'obuzaabuza. Buno buvunaanyizibwa bwaffe okutereza ebyafaayo nga mubibuzaabuza nga mubyogeza ekifuula nnenge. Watugambye nti kabaka wa Buganda bwe yafa era baamusikiza nga olulyo Lulangira luweddewo ne baddira omwana owa Wanyana. Kye saategedde wabadde oyagala kutegeeza nti Wanyana azaala Kimera. Wanyana azaala Kimera ye mwannyinammwe Omunyarwanda kuba bagambye nti ow'enseenene. Ng'era ky'otunnyonnyola otubuulira engeri ab'ekika ky'ente gye baava e Bunyoro ne bajja mu Buganda. Njagala kutegeeza yabadde atuwuliriza. Omwami no bw'ayogera ebigambo bye akulowoozesa nti Kabaka Kimera ayina eyamutegeezaako ng'ali e Bunyoro nti e Buganda tekyali kabaka. N'ava e Bunyoro n'ajja e Buganda n'atuulako Namulondo. Era mbika biwamenye n'ekyange wakimenye ekika ky'embogo. Bino bye bituufu. Nga kabaka ajja omukono mu ngabo naye nga talina mulangira wa kutuula ku Namulondo. Kuba omwana we bwe yali yazaala omulangira omu yekka bw'ati yali abeera kumpi ne kitaawe ng'era tavaawo. Abantu ne bamuwaayiriza nga baagala ava okumpi ne kitaawe. Ne bamusindika e Bunyoro agende aleete enkumbi ez'okuliwa olufuubanja kubanga baamuwozesa omusango ne gumusinga ne bamusalira aliwe olufuubanja. Olufuubanja mu Luganda lutegeeza ebintu bingi naye sijja kukyogera kuba ntegedde nti bino mubinoonya musobole okubimanya mulabe engeri gye mujja mu byafaayo byaffe. Ng'agenze e Bunyoro okuleeta enkumbi ez'okuliwa olufuubanja mu lubiri lwa kabaka mwe yabeeranga. Olw'okuba nga yali mulangira ng'ate nabo bategedde nti avudde Buganda okugenda ewaabwe yabeeranga mu lubiri lwa kabaka nga yeetaaga. Kimanyiddwa bulungi nnyo nti mu lubiri lwa kabaka temwabeerangamu basajja batali balaawe. Naye omulangira Kalemeera yali muki? Kalema yali mulangira nga kabaka tayinza kumugaana kugenda mu lubiri lwe nga talaayiddwa. Bw'atyo yafuna omukisa ogwegazaanyiza mu lubiri lwa kabaka. Nga yeegazaanya mu lubiri lwa kabaka w'e Bunyoro yafuna omukisa n'ayingira eri omuzaana w'e Bunyoro era n'amutikka eri amugema. Omwana oyo Kimera Katumba ow'Enkima ye yali akoze eki? Ye yamukuuma obutasobola kufa. Kati gwagamba nti Kimera yajja n'ebika bye ky'oyogerako oba tokimanyi. Abantu bano baagenda n'omulangira okugenda okukima enkumbi n'ebirala eby'okuliwa olufuubanja. Nga batambula bakomawo e Buganda omulangira yafiira mu kkubo. Era yogoola boogerako gwe bayita Kalema omutikkiza nkumbi. Olw'okuba nga ali alina enkumbi ng'ajja nazo okuliwa olufuubanja, bwe baamuziika ku nnyumba waggulu baatikkirako enkumbi.
abaali batuuka eno bagenda otuuka eno nga ne kabaka eyaliyo yafa era be baayogera nti Bunyoro omulangira gwe twagenda naye yaleka atisseeyo omuzaana eri amugema n'olwekyo tuyinayo omulangira omwana gwe yazaala mulenzi asobola bulungi nnyo okutuula ku Namulondo era ne bababuulira nti omwana oyo Katumba yamulina bwe batyo bakulembera jjajjange Kayiira Goloba Gajjuule kiwuta kyasooka ne bagenda e Bunyoro bakime omulangira bamuleete kati gwagamba nti ebika ebyo byajja buzeeno Kimera yajja nabyo oba bulimba ebyafa bino manyi mugezezaako okubinoonya kituufu ebimu ku bika byaffe byasengamu Abanyarwanda bangi ojja kgenda mu Kyenkima ojja kgenda mu Kyengabi ojja kgenda mu Kyente ate n'ekika Kyente lwaki kibaamu Abanyarwanda bangi oba n'Abanyankole n'Abahima bafaana bwe batyo nti n'eri mu Ankole eriyo abeddira ente gye bayita ente engoobe kati nga bw'osanga ffe ab'embogo bw'onaagenda ebusoga ebukungu eriyo ab'embogo bangi naye nga basoga kubanga embogo ebusoga eriyo abasoga nga balinayo ekika eky'embogo naye embogo ey'ebusoga eyawukana kinene nnyo n'embogo eyaffe eya wano ey'e Buganda n'e Bunyoro waliyo embogo Henry Muganwa Kajura musajja Munyoro eyeddira embogo era muzzukulu wa Kayiira naye mwana watunga akulidde Bunyoro era gy'abeera era mu biseera ebisinga obungi bwe tuba tukiika emugulu omusajja oyo ajja Henry Muganwa Kajura naye lwakuba kati akaddiye takyalina maanyi kati oba mukyamu gw'okutugamba nti ebika ebyo byajja ne Kimera waliwo ensonga eziyisa ebika biri ebitaano binnansangwa si binnansangwa nti waliwo abaabisangawo binnansangwa nti Kimera bwe yali ajja okulya Obuganda ng'ajja okutuula ku Namulondo abo be baali basigadde e Buganda era be yasangawo be baamwaniriza bano abalala baagenda kumunona abalala baali bagenze na kitaawe ne baddayo bano n'omulangira ajja atule ku kati bino ebigambo ebimu mugezaako okubikyusakyusa ne mubiweta amakoona ne mubijja eno ne mubijja eri naye ffe otuyambye nnyo nti katukutegeera byogera tubimanyi tubiwulira ate tubigoberera kale ffe twagala kukulinda oba olina ebyafaayo byomanyi ebisingako awo twagala nnyo bitulage ekika Kyente gwe kyoyogerako nti kyammwe Banyarwanda ate kifuba kite kyaffe Abaganda Abaluwo abeegatta n'Abachwezi baafuna dynasty eyaabwe bagiyita Babiito era tewakyaliwo Baluwo tewakyaliwo Bachwezi wabula baasigala nga ba ancestors baabwe Baluwo era Bachwezi naye nga bo baawukana kati bino ebimu bwe tubyogera mumulowooza tetubimanyi bwe namulunulidde Ssaabanyarwanda ono namulabye ng'alabika mulenzi muto naye mukugu mu kuyiiya n'okugattagatta ebyafaayo yadidde history gwe twasoma mu P3 n'amuyiiyaya n'amugatta n'amuyiiyamu olugero lwe bw'ayogera ayogera ku Mpororo Mpororo bwakabaka bulala si bwammwe kati Abanyarwanda baagala okutulaga nti wano buli muntu Munyarwanda si kituufu tetubalinaako buzibu mbadde nkunyonyola ne nkugamba nti ebika biri birimu abamawanga agawerako ababyekwekamu kino kankikubuulira wano waffe e Buganda ebika by'Abaganda biri bitaano waliyo Abaganda nze Sentamusa Wandagi maama wange Muganda abamuzaala Baganda kitange Muganda abamuzaala Baganda ne bajjajjaabe Baganda tulina Abaganda ggere Abaganda abajja wano nga ba immigrants ne batuuka wano ne baadaptinga and they assimilated nga bolaba immigrants abali mu America bwe basangayo ba Red Indians ne babagobayo ne bakyusa ne bakola amawanga gaabwe
tebatwesinga their roots sobola bagamba bugambi nti ffe tuli baddugavu twali tubaddeko mu Africa tulinawo abaganda kaswa bwe baatuuka ne batusanga nga tuli enswa era tuzikolamu ebintu ebisinga okuba ebirungi nabo ne baziyiga era ne bafuuka abaganda olw'okulya enswa bw'okimanyi bulungi nti ewammwe mwalinga temulya nswa temulya nseenene temulya byenda temulya bigere bya nte ebyo nebiwanuzibwako tubimanyi niti twagala kubyogera kubanga that is none of our business ffe tujjanga kuvaayo mwe buli omunaayagalanga okufunawo akakwate akabateeka wano kirungi nakugoberedde ng'otunyonnyola bataata bammwe bajjajja bammwe bwe bajja ebunyolo ne mwannyinaabwe n'afumbirwa ndahuula bw'amala okufumbirwa ndahuula omulangira w'e Buganda mukandahuula n'amuzaalamu omwana oyo Kimera n'ajja atuula ku Namulondo kati wano wonna siraaba Nalwanda bwe bayingirira mu Bwakabaka bwa Buganda kati Muteesa oyo mulaba ng'embaaze n'ennyindo ze efaanana bwe batuna ennyindo ya Gashumba eyo bwefaanana ennyindo y'Abanyarwanda Gashumba eyerusa n'obweyerusa ennyindo y'Abanyarwanda naawe gwe kenyini eyita Saabanyarwanda naawe bwe nkutula bwe nti ndaba tufaana Banyarwanda ate era nkakasa nti emyaka 10 emabega obadde n'amannya ga Kiganda ng'amanya tolina g'Abanyarwanda naye kati okutandika okujingajinga bino ebyafaayo mu Abanyarwanda mulabike ng'Abaganda eyemu ku nsonga etuleetedde obuzibu gye tutayagala tetubalinaako buzibu okuba Abanyarwanda era okuba Omunyarwanda si musango omusango kwe kuba Omunyarwanda ne weeyita Omuganda ate n'otubiiya awo wali omusango naye oba Munyarwanda nga nze ndi Muganda sikinaako buzibu nange nandyagadde okuba Omunyarwanda singa kibadde kisoboka ku mulembe gwa Museveni guno Abanyarwanda be baliwo buli kimu be bakirya emirimu gyonna be bagikola ssente zaabwe na buli kimu kyonna kyabwe nange nandyagadde okuba ne ssente era nandyagadde okubeera nga buli kimu kyange naye obuzibu byebino ebyafaayo bye musoma ekifuula nnenge tujja kubibasomesa ate mubitegeere Kimera bw'ajja e Buganda n'atuula ku Namulondo kankubulireko ffe Abaganda tulina enkola yaffe Kabaka Kimera bw'oba gw'oyogerako nti eyajja n'amera e Buganda era n'amanya ge nga bwewagoogedde yasangawo abantu e Buganda era nga balina ebika byabwe ekikyamu kye wabadde oyogera nti ebika bino Kimera ye yajja nabyo nkikutegeeza nti jjajjange Kiwutta kyasooka y'omu ku baagenda e Bunyolo okukima Omulangira era nkunnyonnyodde nti Omulangira okuzaalibwa e Bunyolo mu mukyala w'Omukama ono yali agenze kukima byakuliwa Lufuubanja era ng'akomawo n'afiira mu kkubo ng'ate yali okutuula ku Namulondo bano bagenda okufuna obubaka nti omuliro gwazikira dda kobbo nti eri tuleseeyo Omulangira ne baddayo ne bamunona ebyo byafaayo bitono nnyo by'osobola okutegeera mu luse lw'abantu ne bw'ogenda e South Africa osobolera ddala bulungi nnyo okuddira obuwangwa bw'aba South Africa Abazulu n'Abakosa n'ebigambo bye boogera tubifaanaganya n'ogamba nti munnyo ne bagamba nti munnyo n'ogamba nti nkata ne bagamba nti nkatha bino byangu naye ekyo tekifuula Baganda kubanga be South Africa muzo nabwekityo tekisaanye kufuula Banyarwanda Abaganda simanyi olutalo luno lwe mugguddewo Abanyarwanda ku Baganda luva ku ki era ekigendererwa kyalwo kiki kye mwagala okwakivinga mu kino ffe bajjajjaffe wano e Buganda tebalinawo gwe baazinda era tebalinawo gwe balwana naye lutalo lwonna baagaziya bugaziya Buganda yaabwe ate Buganda nga bagigaziya tebagigobaamu baalimu babagattanga bugaseeno ekyatukulakulanya okutuuka wano nga ffe tweyagaza nga buli muntu atwegwanyiza buli muntu atweyagaliza it was assimilation bwe Bwakabaka bwa Buganda okwaniriza na buli omu yenna ate Obuganda bumira ffe tulina wano abantu bangi bwe gakutanda n'owasa omukazi Omuganda n'omuzaalamu abaana
basigaza musaayi munyarwanda naye abaana with time bajja kwegaana nti oli munyarwanda. Bangi ku banyarwanda boogera kati olwaliwo bana bakangaza nga ne Frank Gashumba mwali baali tebaagaana kuboogerako nti banyarwanda mu myaka 2 emabega. Gano amampaati n'akamba ayaaya babitandise essaawa eno naye ffe twabasenza, bajjajjaffe baabasenza. Abaana baffe babadde Masaka eggulo nga bagenza okulaba munnaabwe bwe baasiba naye yabakubye emiggo. Musajja munyarwanda mwe temulabanga ebyo bye mweteekako ebyo biyinza okuvaamu ebitali birungi. Bwe bibanga ebitukula makaayi byazaala ku nsiko byasobola okubazaalirwa ewammwe e Rwanda gye mubadde mubeera ne bannammwe. Katugambe n'otugamba Abanyarwanda bagenda ku nsozi z'Emulenge ne bafuuka Abanyamulenge. Abanyamulenge abo balina origin okuva e Rwanda nga n'Abafumbira balina origin okuva e Rwanda. Naye kye tuyita Abanyarwanda si Abanyarwanda, twagala otubuulire ku mawanga 3 agali e Rwanda eggwanga ly'eggwanga ki? Oli Muhutu, oli Mutwa oba oli Mutuusi? Bw'oba toli omu kwabo oli Mufumbira oba oli Munyamulenge? Tubuulire, leka kugamba nti Banyarwanda. Wano mu Uganda waliwo ebigambo bingi ebitegeeza abantu ab'enjawulo. Tulinawo n'Abakongo naye ng'Ekongo eri amawanga agasukka 10. Ffe buli ava e Zaire tumuyita Mukongo, oli babayitanga Abazaire. Tulinawo n'Abasudaani naye Sudaani eriyo simanyi Abanwe, eriyo simanyi Abadinka, bayitirivu naye ffe bonna tubayita Basudaani. Obusudaani si ggwanga. Tulinawo n'Abasomaali naye ng'ate Somalia eriyo amawanga g'abantu agawerako. Tubeegayiridde bino ebimu bye mwogera biyinza okuvaamu akabasa. Abantu batono abeewaayo okubaanukula naye nze ng'omu siyinza kukkiriza muntu kuddira bulimba abuteeke ku byafaayo by'ensi kubanga obulimba buno gye butulaza mu maaso tewajja kuba walungi. Abantu baffe bangi bafudde, si bokka Abanyarwanda mwakafa emirundi 3. Mukitta bantu mwewammwe okufa kw'abantu si nsonga era temukirabanga kizibu. Temukirabanga kizibu. Okwetta obwessi mu genocide mwe mukkiriza abafa ne bafa ne muziika emirambo gyammwe abasigaddewo ne basavayivinga. Ffe Buganda tugamba ensi egula mirambo nga tetuliwo. Mukama wange Ssaabanyarwanda nja kuba mweteefuteefu nnyo okubaganya naawe ebirowoozo ku mukutu gwonna ayagala ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda n'Abanyarwanda. Boyita Abanyarwanda naye nze bemanyi nti Bahutu, Batwa na Batuusi. Ate kyenzikiriza nti Obuhutu n'Obutuusi si tribe wabula zaabeeranga class ezaawula abantu ab'eggwanga erimu. Nabwe gutyo ggwe tubuulire eggwanga lyo. Njagadde okwebaza mikwano gyange abadde batuwuliriza era abatugoberera. Bw'onooba ne kyagala okumanya ku bino genda mu comment section buuza ekibuuzo kyo nga tontyogoola. Bw'ona ntyoboola nange nja kutyoboola. Ask me a question, I will always give you a answer. You are abusing me, I will always abuse you. Why? I'm a human being. What you can do, I can also do. The difference is that there are so many things that you cannot do, which I can do. Then there is nothing you can do, which I cannot do. You misbehave, I can misbehave. You abuse, I abuse. You insult, I can insult. Nolwekyo saagala kugendayo njogera na mu Luzungu kubanga mu Luganda biswaza. Tesibya abagunjufu. Twagala tukubaganya ebirowoozo nga tubikubaganyiza ku facts. Omuntu annyonnyole atuwe facts. Oleke kujja ng'ogattagatta n'otema wano n'otema wali ng'olinganga atunga zino empale abaana ze bambala ennaku zino ze bayita damage. Ezo empale ez'ebiraka, empale ez'ebituli, ezo tetukkiriziganya nazo. Twagala mutulage bye musobola ne bye tutakola ki ne bye tutasobola. Kale ndowooza nti puroguramu eyo lunaku lwaleero tugikomyawo. Emboozi tebankadde, Ajuna yagikadde. Kujja kunga mukwano gwange ali ku kamera alina kyagala okumbuuza nja kukyanukula. Naye baana batakirina ninze ebibuuzo byammwe nja kubyanukula nate. Nze nga bulijjo mbagamba nti
ebimu ku byensiga obutaleka bwe bulimu bwange. Kati ndi muyizi nga nsoma mateeka e Makerere, naye omulimu gwange omukulu ndi mukwanaganya, nze neeyita musawo dokita nga nzijanjaba endwadde ezikwata ku ttaka. Buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka wansi w'enju wano mu Buganda, mu Uganda, nkisobola. Buli kyonna kyeweetaaga okumanya ku ttaka nkisobola, buli kyonna kyeweebuuza ku ttaka nkisobola, but at a cost. Essimu yange bajja gikuteerako awo ogirabe noba neetaaze nkubira. Njagadde okwebaza bannannyini mukutu guno abampadde omwaganga okwanukula. Guno si gwe mundi gwe nsoose okwanukula. Naakanukula ensonga ezikwata ku Buganda emirundi ng'esatu, naye ekinnenyamiza buli gwe nyanukula tadda. Ekinnenyamiza buli gwe nyanukula tadda. Kale Ssaabanyarwanda, nkulinze tusinkane ku mukutu gye wabadde tubaganye ebirowoozo nga tuli babiri. Naguno bw'onaaba nga bampise nja kujja kubaganya ebirowoozo naawe kubanga mmanyi wasabadde appointment oyogereko ku mukutu guno. Naye sitwagala bulimba buno bwe muzunza bwe muteeka mu bantu. Obulimba obwo bulina ekigendererwa ekitali kirungi eri bannayuganda. Twagala okubeera ne Uganda eno eyeyagaza. Buganda ebaddemu ku bitundu ebisinga okweyagaza, kubanga e Buganda bw'ojja na ssente zo ne bakuwa buli kyoyagala, n'omukazi omuwasa n'ettaka olifuna. E Buganda n'obwami obufuna bwe kasita weeyisa bulungi. Abaganda baagala ekigambo eki buwangaaza kabaka waabwe, ssekitiibwa mu buwangwa bwabwe, buli kyoyagala ojja kifuna. Naye eno gye mututwala nga mutandise okutuvvoola, okututyoboola, mwagala okwefuula Abaganda ng'ate muli Bannarwanda, n'Obunyarwanda tebuliiyo, nga mulina amawanga gammwe, ekyo kikyamu. Nabagamba n'olulimi lwemuyita Olunyarwanda, ebyo bibiri, eggwanga ly'Abanyarwanda n'olulimi Olunyarwanda, ebyo byatondebwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabitondera wano Uganda mu ssemateeka wa 1995. Mbozi tebankadde aginyumya yakaddiya wangaala ayibene. People's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright like the dawn of a new day. Through the valleys of sorrow, you walk so bold, chasing the stories that must be told. With a pen as your weapon and truth as your guide, you fight for the people with love by your side. Kankakapita, your name we sing. You're the fighter, the voice, the people's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright.